Abasawo ba kansa okuva ku ddwaliro lya kansa e Mulago mu kiseera kino batuula bufoofofo olw'ekirwadde kya kansa w'omumwa gwa Nabaana eyeeyongedde okwegirisiza mu bakyala. Okusinziira ku bibalo ebyakolebwa omwaka oguwedde gwokka, abakyala 69 be baakwatibwa obulwadde buno, ekitadde ab'ebyobulamu ku bunkenke. Naye nga kansa ono mungi nnyo mu ggwanga era ye kansa nnamba emu mu bakyala bonna mu ggwanga mu buli disitulikiti lya Uganda. Here in the country, we register 6,900 cases, making 33% of the number of new cases that we receive compared to all the different type of cancer that we have in the country. Ekyennaku abakyala abali mu 2016 be bafa buli mwaka olwa kansa w'omumwa gwa Nabaana. Kansa ono asinga kuyitira mu bikolwa bya kwegatta ng'asinga kutambuzibwa basajja. Cancer itself is a non-communicable disease. You cannot spread it from one person to another. But there are some risk factors which can pass from one person to another. This risk factor is one called human papillomavirus. Akawuka kano tekayina ngeri ndala yonna gye kayingira muntu okuggyako nga yeetabye mu bikolwa eby'ekikulu, ebikolwa eby'okwegatta. Akawuka kano kasobola okumala mu muntu wakati w'emyaka 10 ne 15 nga tekannaba kulaga kabonero konna, era nga wano we basabidde abakyala okwettanira okwekebeza. Kyekyo lwaki tugamba nti tolinda kulaba sayini nti kirabika nfunyemu obuzibu mu Nabaana. Nedda, kebera oba sayini ogiwulira oba togiwulira, nti bwe kasangibwamu amangu ne mu health center eyeewamwe eyo mu disitulikiti yeewamwe baba basobola okukujjanjaba. Kyokka n'abasajja nabo balabuddwa obuteeyibaala ku kawuka kano. Nga bwe kaleeta kansa w'omumwa gwa Nabaana mu bakyala, ate mu baami kaleeta kansa w'obusajja, gwe tuta penile cancer oba cancer of the penis mu basajja. Kati wano we basabidde abantu bonna naddala abavubuka abakozesa emimwa mu bitundu by'ekyama okukikomya, kubanga akawuka kano kongedde okuzaala akabasa nga kaleeta ne kansa omulala. Ate era nga ke kawuka ke kamu akagenda okuleeta kansa w'emimiro, kansa w'emimwa eri abo abatambulirwa mu bikolwa bye tuyita ebya oral sex. Era nga enneeyisa eno nnyingi nnyo mu bavubuka. Naye tubakubiriza nti ebikolwa bino tubikendeeze era tubikendeereze ddala. Abazadde bakubiriziddwa okutwala abaana baabwe abatannaba kutuuka mu myaka gya kwegatta okugemebwa akawuka kano okusobola okutaasa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Why are you vaccinating our daughters who are 10 years old to prevent this cancer of the cervix? Maybe you have a different intention you're hiding. Family planning is that the misconception which you're having currently. But that is not true. Abaana tubakubirize, tubaweeyo, tubakkirize bagemebwe kansa ono, ate tulabe nti tutaasa eggwanga erijja mu maaso. Okwogera bino babadde ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala okukunga bannayuganda okulwanyisa ekirwadde kino, nga wano bataddewo n'ebifo eby'enjawulo mu Kampala n'embalala okulaba nga benganga kansa w'omumwa gwa Nabaana.